Poliisi ya Uganda evuddeyo n'erabula abo bonna abanoonyereza ebintu abakwatako Maama Phina mwina maaso awo si musanyufu yadde n'akatono ate yo omusumba Bujingo bannange tebinnaba kuggwa Bad Black avudde mu mbeera Rema Namakula naye talubuze mugamba mutya mwasibye mutya kyoze ni Beki ne manager bannange si birungi n'akamu ng'enkola yaffe mbasaba video eno mugimpere like era n'ensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell lemesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra munnange olunaku lw'ejjo bw'atyo Maama Maria bwe yagenza ate ku ice cream noba mumanyi obubeera ku magaali nga bukola tiririri munnange n'ayiwamuko ku bana byagambye munaabeera mulya bya bbeeyi buli kadde kamulyeko n'obw'ekikumi kikumi mufune ice cream wasigaddeyo bumeka mutemanyi ssanyu lyenfa kuno kwe nakulira buno bwa ice cream buno bwe wankuza ama mwena mufunye munnange olunaku lw'ejjo bw'ati ate Rema Namakula munnange we yakutte babbebi be nabo ne bagenda mu kikumi kale ate bwe byabadde mu saidize eyo munnange bwenkuzaako eno omwana murezi champion gudo munnange yamaze n'afulumya akayimba ke era video eri taratibu nnyo ng'ate oluwombo lw'enkoko akayitibwa Jobless Billionaire maama yanyumye bitya bannange champion ogudo yeekoze obuntu mu video eriwe nkuzaako eno ew'omusumba Bujingo munnange ekikanga bwe kyamutuukako nga w'omanyi era omuzadde aba muzadde omanyi waliwo embeera ekutuukako nga teyeetaagisa na mukyala wo oba mwami wo wabula nga muzadde wo omukazi oba omusajja nga yalina okukunyiga ekiwundu ku ssaawa eyo ate ky'oba oyina munnange era bw'atyo maama wa Pastor Bujingo olunaku lw'ejjo yalabikiddwako ate nga ali n'omwana we omusumba Bujingo ate munnange okumubudaabudamu eno embeera gy'aliko oba tugambe mu kabi kano kaali mu kale katumulabe naye naye ngamba toyina na buyinza bunyimiriza konze maama neetonze so twabadde tuli awo ekiro nga bazze kati olwaliro nange nembaga nti kasita mujja gyendi mumanya ngenda kwebaza Mukama ku lw'obulamu bwa Richard yampadde second chance ne Katonda so nandibadde sibaleeta ku kituuti naye mbaleese n'abasigadde nabate baleme gamba nga titubalaba baatuuse tebaatuuse so maama ekkanisa eno bakwagala webale kubazaalira naye okusinga kati Richard singa maama yamuzaala abaddewo simanyi bwe twandikoze naye Richard ya Katonda yampadde omu naffe tuligenda Richard tujja kumusanga abantu osobola babuuzaako obubuuza bannange abooluganda Mukama yeebazibwe wendi kati ndinga luli olugero oluganda lwe bagamba nti bikukutte kamwa nga akulopye wa munju mazima bwe nawulira ekintu kino neekuba neewansi naye bannange sirina na bingi byenjogera nga bwe mbabuulira Mukama yekka eyakikola ekintu kino gwe mba muneebaliza Kanani mbaagala nnyo mwebale kwagala pasita wamwe nga ye mwana wange mwebale nnyo mwebalire ddala akindi nyine kale mwaddeyo mutuule kitabani kyo kikunone kikutwale yoyo nate munnange mami w'omusumba Bujingo manyi waliwo akadde akatuuka nga ne woba olina ssente zitya nga ne woba obadde olina kiki ebiddala nga tebikyakugasa wabulangako oba obudde omuzadde wo yalina okujja ate n'akubudaabuda munnange omugole mulina maaso awo ku live naye maama ali bulala yenna omuhabbati nakyo kyegumukolera ku live nammwe kyetaagisa nga mukyerabiddeko ate tweyongereyo katumulabe katono nnyo tweyongere. What are you saying? Ojira osindika kabbo ka muwala
Sindika kaboka muwala. What are you saying? Honey, oyine mpishebi. Obushitiriri bulyano buli mukunuma obushitiriri. Honey. Sindika shente obushitiriri buli mukunuma wano. Sindika shente honey oli bad. Oh. Honey. What are you saying? Daddy mwari mu comment section. What are you saying? What? Hey. Nenga bane estate ya Phoebe weri Phoebe estate. Omugole ye baba Fibike ali bulala wenkuzaako eno ewa Chosen Beki munaku eziyisawo naweeterako akatambi ng'afunyemu obutakkaanya ne manager we yagamba nti yeja n'amuyimbisiza ku bwereere n'atamusasula ng'owa make-up amubanja driver amubanja n'owa photography naye munnange manager avuddeyo n'atunyonyola ngenda sooka mbateeka akatambi ka Chosen Beki ate tumanyi tulaba aka manager. Abakubya amasimu nambe baza kubanga mwe bali kwogera mazima. Ekyo kikulaga nti nkuumye erinnya lyange mu mukono nga sirina balabi. Nze omuyimbi ne waaba aluddewo okujja mbeera ku show ne tumulinda ffenna. Bangamba obudde buweddeyo mbadde nsaba obugambo bwe obusembayo tusiibule. Obugambo bwange obusembayo nva ku siini wano nga njogera. Nze Galaxy Chosen Beki Todiranga bremu zo noziteeka ku brandi z'abanno. Odidde erinnya lyange lino litadde ku media houses zonna onyonoonye erinnya ompita fake promoter. Sikubangako yadde 10 nali MC ku stage. Woba tewasobola kubira mutegesi yakuleeta ku show. Lwaki ate odidde brandi yange ojonoona. Nze Chosen Beki sigenda kulimba. Ojja kundiyirira siri musanyufu. Erinnya lyange pose wonajja ku TV wano. Oneetonde naye wote neetondedde. Okay. Na kwabika emipira nze nkubulidde. Siri musanyo fogwe Chosen nkubulira gwe demo gwe. Awo nkugambe gwe nawe. Chosen Beki. Wambaye nkubulira nze noyo bawe muwonize. Siri musanyo funze Galaxy gwe nkubulira. Nzimbye erinnya lyange emyaka 10 nga sibangako siryazamanyangako. Nina mikwano gyange ba comedian ba Rain ba Madrati ba ani bonna. Gola nabe mukono. Sirina muntu gwe nali ndyazamanyiza ade 10 waliwo abagenda ne sede zange ngolusta sobode kutuka nemba tunakola olulala ngamba otante sebo nakulyazamanya nyabo nawe gwe bawo. Okay, Chosen Beki ndowooza yesaawa mufeeyoko musobole okwetondera omuntu oba nammwe mutangaaze saidi yammwe tutegeere saidi yammwe eri etya. Nze Isaac on case era nkugamba Biye bya Chosen Beki nga tubyerekereza bwenti nkuvuze butereevu paka munnange poliisi ya Uganda evuddeyo neetegeeza abo bonna abantu abavaayo ne boogera ebintu bye batamanyi bwe bakola investigation. Munnange era budde egambe singa ekukwatako ng'oyogera ebintu by'amatankane oba ng'oyogera ebintu by'otamanyi munnange ate obufuba bujja kuluguma. Akatambi nkalina mu maaso wano katulaba ate era nga bongera okutunnyonnyola kwabo abavaayo ne boogera ebintu ne babiteekako omutwe n'amagulu nti gy'oli bituufu katubirabe nabyo tweyongereyo. Kyenjagala okulabula abantu ebintu by'otategeera bulungi bibireke biveeko. Ettemu lyazze, omuntu yafudde, omulala yawonye lw'okubanga social media ne kamera byajje gwe n'ofuna akakamera ne weetuuzaawo n'otandika okwogera ebintu by'otategeera. It's very dangerous. Beera mu layini yo. Byebyo no munnange so gwe wenna ng'ogenda kwogera ekintu sooka omale kunoonyereza ekintu kyenjogerako kituufu kiriko omutwe n'amagulu kale ate awo olyoka okyogere. Munnange bba abaana tebannaba kubanga bawummuza omusumba Rosias Bujingo era nga mu maaso wano nina ate amutwala sipiidi. Bannange baana mmwe kale mwagala ebyo none seka tumulabe naye ate era tusobole okweyongerayo n'agaleere. Omugongo si naked n'ensi. Lwaki abantu ensi togirago omugongo?
Mwagala gutuletera nga butulaga gwawo zoba mwafu. Mufuneyo omukozi wa makeup bana bakola makeup wahola. Akole makeup mugongo. Yes. Abantu malaga ekigongo bwe kitinga bakikoze makeup. Ukitekeyo tibageba mbaba. Baga mukubye fe nawo yizo tusirisa. Kale bagenda kozesa aga amagezi. Yindi wamato mwana yatugaye tutekeyo makeup. Mutekeyo makeup ona azanya filimu za horror. Hey. Mumugirejire mu bitulage. Ati wakati ebitufu muganyo bitulage. Gomusaya navuge moto kukuve bawala kata. Gomanye ekiwundo ekiseke sasi. Omusayi guba gufumuka. Nakuba ne round about natuka mu round about. Nalowooza munaga bano tebalina medication esobola kuyamba ona gwe bakubye. Mukama awo n'asooka mga genda ke mulago. Ate mukama yali amugoberera kuva eno nga babakuba amasasi nga mukama amuli bubi. N'amugendako mpaka ku round about eyo gye yaliko. Mukama n'amuga agenda mulago wano tebalina bikola. Like that. Nga mukama nga gwo mugongo kwe gagugukoze gutya. Amusayi gwali guyimiridde. Kama yatugaye gunyogoganoza gwali gukutayisi. Gomanyo kuva bawala kata paka mulago. Kujamu we Kampala huyo naserengeta. Huyo. Ate motoka nga bamazoba fufuga zojivugisa bitengo. Nete yaina katengo nga mugumu muzibu lero lwakabye. Bwe yali mukuzika yali mugumu. Sajja wa Katonda akabidde mundi. Mwali muteseza kine dichi ekikutibuza kityo. Otirikira nno kwani. Mbolo tukole tutya. Nalyo katirika. Ata ovanku muntu atirikira ku muzindalo bwagule. Ayagala ensewulire nga akuba omulanga. You are body shaming the microphone. Please stop it. Omanyo omuntu okutibulira ku muzindalo gota gwerabira ensi n'owulira nge akaaba eddoboozi ly'omwanguka kasasiro ebyali nno gw'obyekolezaako tuli bakumanyirwa bikomi. You are making yourself to be a drama king. Already gundi yamwe ya floppings. Emuli watankuru olutalo ku baana ba people power. Ffe tulemezaamu bajja tuvuma naye tetujja kukuwummuza. Paka lono oyimiriza obufere. Tujja kuvaako ng'ogenze ku kyeyo. Endiga ziseti nzo olwaliro azigambye mutegeke abagambye wadde nze nkyali musumba wammwe ani abadde abukugyeko obusumba. Ekitegeeza nayo tokyeka akasa kyoli tembirabye aga nze bwe mulaba wano nkyali musumba wammwe ani abadde akugyeko obusumba gw'obadde okaayana naye olyokogaye nti nze bwe mulaba wano nkyali musumba wammwe mutegeke nkyali musumba wammwe ani abadde akugyeko obusumba waliwo eyadde akunyenyanyenyanyenye ekifo kyo. Someone was checking your position, huh? Osaga. Maama Bujingo. Nze kugambye kasita weetabika. Mukama tomutabika na Museveni. Oyo Museveni alinga nnyanyanvu. Bomunange abaana tebaagala bya bigambo wabula baagala kulabirako ddala bannange. Kati kyesimanyi obw'omusumba mweteefuteefu okubalaga ebiwundu by'ayina oba tagenda kubibalaga bannange. Ate bwe tuli mu sayidi ezeeyo Maama Phina munnange si musanyufu ku kino ekyatuuseewo obulumbaganyo obwatuuse ku Pastor Bujingo. Kyokka ate munnange bba abasinga ne bagayita amasanyu ne bawooza mbu stand munnaye Maama Phina muyina maaso wano ng'ate naye agezaako okukukkulumira Uganda. Bannange omuntu ali mu buzibu ne mwe musanyuka busanyusi ebintu ebirimu n'okufa kale munnange si musanyufu nnyo era akomekereza ng'agamba nti gwe wenna munnange abadde yeesiga omuntu kale ate kino ekyatuuse ku Pastor Bujingo kibeeko n'ekintu kye kikuyigiriza katumulabe naye tweyongereyo. Kati ekituufu kya byonna twalina kijja mu Pastor Bujingo. Yali tasobola omuntu okukuba amasasi akadda kubatosobola kwogera oyogera naye no
bakubisa se mugongo oyogera kuyozizza omugongo dala likubye wano ku mukono amazima osooka nobanga kiyinza okulala nga wiiki n'amanyi kati oyogera wakati esasa olimanyi anti lindako Pastor Bujingo bakuba amasasi omusajja n'amwebakako si we kiri simanyi amasasi ne gayita Pastor Bujingo obimanyi sibimanyi tolina katonda mulina omulina bw'oba omulina kkiriza kati Pastor Bujingo n'asituka n'avuga omusajja n'amutwala emulago agenda okutuuka emulago ng'omusajja ayiriritira ye ne batandika omukebera n'emabega olina ku mazzi g'okunywa toleeta mazzi wano ne batandika omukebera wa mu mugongo bagenda omukebera kamada lwaki ontunuira kamada kale lwaki ezza okunzija ku interview kikamada omukazi mu tawuni basaba ne banyabo abantu nga bano gye bali kati gwana bagamba nti oli batozadde balungu ali tobazadde bakugamba tokkirizibwa kuzaala balongo tewabazaala nabazaala ensi yatuvuma wano ne bagamba tulanze tutya abalongo ne wayitawo akaseera n'obazaala esi bifo ngambako ni mukazi wawe lubuto lw'abalongo wangambako nedda ne okimanyi nti midiya yonna yakkiriza nti wasooka n'oŋŋamba nti mukyala wawe lubuto lw'abalongo bakimanyi ono kamada yeyesesa abantu bonna basebo ne bannyabo ndayira okutta abaana bange bennina saamanyako tesibifa alina omukazi alina olubuto lw'abalongo era saamanyako ku lubuto lwanteyira naye abantu tebakkiriza nti katonda asobola okukola miraku then kati bw'oba toyagadde era toseka kiveeko anti oba toyagadde byenyumya toseka Bujingo amaze okusituka avuga emmotoka bakamaye bamuva gundi emmotoka evaayo poliisi eteekinga gundi over bagimujjako emmotoka bamuvuga mpaka wuwe then basenkubuge bamulaba ku makya ndowooza basenkubuge mu kumulaba ku makya nibisa kyekyo onganye okuseka ina kunyiika edda bamenze sina kyemmanyi ndi kugatagatta nange byantabusa omutwe gunnuma sabe ku mazzi oganyimye bijja tonyima yadde wano ekyokulya ndimupe ku mazzi wamma kambwira abategeera Bujingo atuuse atandise okwanjula ekyaguddewo kubanga wali wonna tewaali yamanya kyaguddewo agundi bakwira amasasi ebbawala kata tebamanya kyaguddewo obudde nze njogera no Katonda njogera Katonda kati mpaka za musamize esibifo ni Maama Phina wa Katonda amasasi battako omuvubuka w'ekibuye yalinga buloka wa mmotoka twali tuvuga emmotoka nga tuli mu jjaamu ekibuye nga tugenda mu ndeeba bwetti nga tuli mu jjaamu ekibuye wennyini webatundira ebirime awo oli yava eri n'akuba amasasi 3 natta omuvubuka mu mmotoka tewali yawulira masasi naye okutegeera nti waliwo ekikyamu nga traffic jaamu akutte babuze emmotoka nga tezitambula emmotoka eri tetambula bakubira omusajja eŋŋombe tukuba eŋŋombe okwetegereza nga ali muli bamu okwetegereza nga bakagamukuba n'ebisosonkolemu ebiri nga n'agamukubya atambudde butambuzi n'akulosi nga n'ayita ku sheera awo n'agenda naye nga agamukubye kati abatunulizi ba security batugamba nti eyakubye Bujingo amasasi bakozeseza pisto pisto omuntu asobola okukozesa pisto nakuba amasasi nga tewali ategedde si mundu eno ya bulijjo ekitegeeza babula kata simanyiiwo motoka tezitayitawo nnyo kubanga bamukubye amasasi 15 11 naye gabeera 30 ekikulu yavuddewo ndiye yavuddewo ekikulu Bujingo mulamu abantu bebawubanga nkakasa simu abasinga poliisi okunoonyereza ekituufu ekitongole kya poliisi kinoonyereza
ebisobola okulemererwa okunoonyeza mpozi. Maama Phina si musanyufu n'akamu bannange olw'eno embeera ate eriwo essanyu lya maziga ga munnaabwe ate bba abasinga bagasanyukidde mu Bad Black oba Maama Jona alina kyatugamba maaso wano katini nnyo era munzikirize mubalekereko omukama abankuumire abampire kyonna kye musinga okwagala gwe wenna ayagala Suvia News Extra bye bye Mati Namuyimbwa Maama Jona bannange taggwayo naye katumulabe. Mwambale empale za jini, mwambale ebikooti, mwambale element kibooka egenda okunyokako. Katonda akola abantu abebewunyo. Like mutulwanire baddiya, mutulwanirire mulwanirire abaana baffe, mulwanirire abazzukulu twagala Uganda empya. Naye kati nze wano wendi mu Uganda empya mugenda kuntwalanga mu nkulula, nze ndi mukululo, sirina kyengattako era sirina kyennyongerako era temulina kyemufiirwa. Nzenga Maama Jona president w'abatiitiizi mbagala era sirina buzibu nga we nabagambye sirina political party wabula ekinnuma ogenda kuva ewaka bulungi nnyo nsaba Mukama akuzzeeyo bulungi munnanga abagenda otufiirira olw'eggwanga yes nze okufa kwenjagala nzaifiadde siri Uganda era nammwe mwenna abawagira president waffe Kyagulanyi mujje Uganda enkya mugende ku the walk. Me have seen blood kitegeera I've seen blood Really, God creates miracle people. Katonda akola abantu abebewunyo. Like mutulwanire baddiya, mutulwanirire mulwanirire abaana baffe, mulwanirire abazzukulu twagala Uganda empya. Naye kati nze wano wendi mu Uganda empya mugenda kuntwalanga mu nkulula, nze ndi mukululo, sirina kyengattako era sirina kyennyongerako era temulina kyemufiirwa. Kintu kimu kyenjagala obajjukiza nti muzeeyi Yoweri Kaguta Museveni yajja n'ekigambo kimu twateera ebundu twafuna obwegerero era nga gwagenda okufa olunaku lw'enkya RIP ogenda tululumya people mugenda tulumya emitima mutegeera baddiya nze natidde dda kubanga nakirabako wali ku Wilson Road ng'omukazi ng'okugulu bakukutudde nga actually tekwalina ng'akutuseemu ekiwato so munnuma baddarling si mu bubi amagezi gange kyegampeereza munnange nze siriyanga na ku ssente ya Museveni sente ze nalya zaali za Ministry of Health ate nabakolera akalango mu COVID tebandiisangako munnange bamanyi ndi wa people power ate nammwe people power muba muli eyo nga mugamba ndi wa muzeeyi nze nve ku Kyagulanyi nze Kyagulanyi mwagala nnyo Bobi Wine mwagala nnyo era muwagira naye nze support yange teri mu action ya mumwa mpogganira eno ku media when it comes to action nina akatengo zembabuulira nina akatengo waliwo n'okufa kwoba weeyitidde ng'oluusi okufa tetuganye eddiini egamba nti okufa omala ennaku ana ng'ofudde naye okufa okulwanyisaako premature death sirwadde Labbana ya Allah nkusaba ompe enkomerero ennungi sirwadde sigongobadde sigudde kabenje wabula nengenda nennono okufa bamikwano mutulwanirire nze mbaagala Kyagulanyi mwagalire eno ku social media wendi okusunda omumwa era bw'oba onjagaza emirembe kwata ku Kyagulanyi naye ebintu webijjamu ebyo rest in peace baganda bange RIP agende kata abona nani nno mmwe gwe musirwalirako gwe mubonyaabonye ngenda pama mu firiji kubanga nze nabagamba nze ndi mwana mutegeke ebyo bye emuse mudondo litagira
ebyo muvaawo ne mugamba omwana ali eyo kata abona talina ssente simanyanga Uganda yamulema nze nsobola obbeera ne vibe buli wenjagala simula ku kamera simula ku kamera musimanyanga ekata abona nnyo firiji ye yagireka firiji najja nayo era bulijjo nninze nti nga magambe mbw ako kakodyo ngenda kupama mu firiji ngenda kujinyamu oba kupa amaze mwe mulabika musaaga nosaaga mu firiji ye yagireka e Uganda talina kalina you will soon run mad. Stupid. I will soon run mad because I have my fridge. I have everything. You will soon run mad. Now we call it ogwedda lukuma nyoko bo biyise byangu. Ngenda kwebaka nnoro. Angeze. Firiji yange. Eno firiji byendagala byendikola newe kuba kwebaka. Nze nebaka mu firiji yange ate kati mugenda kuŋŋamba ki mulina kye mummanja oba kuliko ebyammwe kye bayita okuba ng'oli mwana mutegeke naye mwe ne muddaawo ne mudda mu kwasaamirira toli mwana mutegeke musimanyanga mbuweeyimba mu lama ekyo kye bayita okuba ng'oli mwana mutegeke kuba luli firiji mwaginagira firiji yagireka Uganda talina kalina yino kiki kye muŋŋamba banakummwe kiki kye muŋŋamba nze Rema okutambuza obulamu obwange mbutambuza mu ngeri gye njagala musimanya ayina amaalo agamuteesa ssente mu firiji nakajja omwezi gumu ekkata lengera kati ngenda tereka ssente mu firiji ebyo bye bibaluma ne mumpalana mbwekyana kirina amaala avanno simaalo kubanga wakola nnyo kyembagamba nti ndi mwana mutegeke luli naterekanga mu shillings kati nterekamu ssente empalabu mu firiji muveeyo mumanyira mbwera oyo si mwana mutegeke kako ka 2 3 nze Rema siri level zammwe kyova olaba nabagamba nti Uganda nagisobola nenjupa kati nzuno ndikata sinaweza mwezi sente nkwatanga wenjagala firiji nazaawo siri level zammwe abantu abamu ekyo muyina obbeerawo nga mukimanyi ebyo 2 sazibalanga ku live nga mbala bukadde kati eno mbala buwumbi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zizo ebyo bye bibaluma 20 nzitereka mu firiji zizo kibalume ate nno firiji eya mugenda kulumwa nnyo etereka ne potatoes ate eno firiji Pro Max lengera eno kye bayita firiji Pro Max bibaluma ebyo kuba kati mwe muli eyo mwasaamirira bwasaamirizi